Amira n'amala okuyimba ku stage n'agenda awali mwami Kasolo n'afukamira n'amubuuzaako. Amira n'addayo eka n'ateekateeka abaana. Mwami Kasolo n'asanga nga Amira amuteredde kacaayi mu flasika. Yandiddusawo misinde na olwandimaze okuyimba omukazi yenna omuteeketeeke. Omukazi yenna omuteeketeeke bwe mugenze ku mbaga teyandize mu kutuula. Omukazi yenna omuteeketeeke bwe mugenze ku mbaga nga baabayise embaga ekyagenda mu maaso ziweze essaawa 8, 9, 7 mukazi oga nti anze kanzisoke nzireeka nkooye ng'ekigerera kyeki kwe kugenda oteekereteekere mwami Kasolo asange ng'Amira alina byateeseteese naye nga Amira yagenza okuva eno mu kivulu nga mwami Kasolo yakooyekooyedde Amira wedde amulaba ku siteegi yeegira bw'agira ati bw'agenda kati mwami Kasolo yabadde yenyiyedde Amira naye nga kyandibadde kikola y'Amira okumala okuyimba Kasolo n'ajja n'amufuuwa. Bw'amala omufuuwa bw'owedda batudde ku mmeeza y'emu n'ajja n'amugamba naye kakati nze kangende mpumulemu amulekere omwaganya abalala nkooyeemu. Era mu kugenda kati emyaliwa tukatumulera neba nayo yagala ime ime salamu aleikum si musiraamu ate omusiraamu kirana mutolera nedda ate oba kikoze bubi ga mubuuze mugundi mugambe Yesu yeebazibwe mulokole ate Yesu yeebazibwe kikatiga cross kati alokokera engatto bagijjeewa engatto yeno sebo original si ya wano London ogirabye osobola kugigula kikyotegeeza bawa mawa kikyotegeeza sola gigula engatto okugigula tuli ku That Truth Media go subscribe follow it's an emergency lunaku lwa kusatu ne tugamba nti katukolemuko ekivulu kya mukulu Kazibwe kapo kyabadde olunaku olwajjo yajjuza yagobye abantu babadde ku gate bwe bati emirundi gyonna tulinamu mukwano gwo yagambye ye ebyokuteesa mu parliament soke mu mulekemu binajja oluvannyuma ng'amaze okwetegereza bulungi oyo bamuyita mulya nnyama. Kabanda yavuddeyo n'addayo ebibuuzo byonna ebibadde bikola ki bitaayaya ku intaneti. Omwabadde okusinga kyabadde kya Anita Amongo n'ekya Nammeere n'agamba Nammeera opera yaabwe etandikira Kayuth empya akalungi yamuwagira n'atayitamu okuva olwo tamwagala. Ekya Anita Amongo n'agamba mbu ye teyali mukwano gwe jasi baali bakola bonna era yamumanyira ku palamenti bwe bamutuma n'agamba nti n'omukazi naye azaali mu banne enkwe ne gwe yali ku lusegere bw'ati nga ne wabaali emmere agamba Anita yabaagimpa gwe neesiga yamulyamu olukwe. Nentegera nti kirabika y'ensonga lwaki Kadaga takyayagalira ddala Anita okitegeera. So ensonga ziri ssatu bwezityo naye tugenda kusooka ku kivulu eky'omukulu Kazibwe kapo kyabaddeko ebintu bingi sooka obuuze ku bantu tuve kimu ku kimu. Mbalamusiza mwenna batusaba nanyanga bulijjo bampisimawo Haruna ndi wano ne Dayas Walugembe Mulangira Mbu mgomanyo otaddeko Mbu oba Simbu kiringa nange bwe nagamba nti no mawa muzeeyi Mbu toli muzeeyi Mulangira Walugembe tuli naye wano lwaleero ate mbadde mu lubiri mbadde mu polisa tuzze kuba tusaako program waliwo ebigwawo maye twewaayo nze ne Walugembe ono tukwatagana bulungi nnyo ekyo sijja kigaana kibagamba yantegeera ne mutegeera tukola ebintu byaffe tubikola nga bwe tulaba netubikola buli ssaawa ne bwabeera nga alina gy'ali nangamba wange edduka nze nasalawo odduke nziruke anjije wanavoole nga bamutera omulaba navoola naye nze sina tabu kubanga muntu wange ate nze nnyumirwa nnyo okukola n'omuntu nga mpulira omutima gwange kola ki gugenda muvoola nga mpulira omutima gwange kyekyo kyeguwulira. So tuli wano ku The Truth Media
we tujja okubeera nga tubatuusaako ebintu ebyo ffe bye tulaba nti kino kyanditambudde bwe kiti, kino kyandibadde bwe kiti, kino kyaguddewo wana nze ne Walugembe bwe tuba tutudde wano tujjonkeramu akatonotono nga bwe mumanyi nti omwana bw'oba omusomesa era n'embooko omuteekamu kwe kuyita obulungi. Oli bw'ovaayo n'omujjonkeramu n'omugamba ebitabo toyina ng'ateeka amaanyi mu bitabo ng'ayita ng'afuna ogenda olaba ng'atandise okwogera oluzungu olumalayo panga wamujjonkeramu n'okuba n'agana naye nkambalageko. So abamu bafunamu abalala ne balemala ne balemerayo basigala kuga nti nze wadde banjogeddeko naye era njasigala nteeseza gye nnina okuteeseza ku mbalaza. N'abalala ne bagenda ne basoma ne bamalako oluzungu ne balukola. So tujja agenda mu maaso n'okubabuulira abadrooni abagenda abantu okuyigiriza olulimi nabo tugenda bakubiriza nti baba baagala kuyigiriza abantu olulimi bazimbe essomero. So si basement kituufu ekyo nja kukiremerako. Bwe mumanga muya nti olulimi lwetaagisa okuyiga Olunyankole essente muzirina muzimbe essomero. Tumanye nti essomero eryo lisomesa ki? Lunyankole okusinga abantu batwala mu basement. Ekyo tujja kiremerako. Introduction ng'okoze ennene awo na tukyali ku introduction nagambye weyanjula eri abantu simanyi naye ekyo tubalitabu imi nkutumiddeko nga oli Boston naye webale kubanga nettaka elo jala okubira taka enowe taka elo naye eri US nawe nkutumiddeko njagala okutunako omukulu oli aliwa akuyigiriza oluki oluyitale lukuyitangamu neŋŋamba oluyitale olwo bamuyita wumal aliyitale webale nnyo baddala kubanga omusajja ono muteekamu oluyitale abeere nga alutegera njala kututumirako mikwano gyange bonna abali e London muŋŋamba munkubira direct ne muŋŋamba ndaba nnyo ne dayas nga tutambuza ekintu ne twagenda ew'amayinja baŋŋamba mwabiraba era mbadde kutoka ntoko leero bebekulu abadde ayogera ku bantu abamuyisaamu eggaali nti baasasulwa ngenza okulaba nga bamugamba nemanya twalako ng'akola interview nga naye agamba tewamusasula bebekulu agamba interview nagiraba tiyakyogera mu bubi yali agamba nti ne bano abayomba naye naffe tebannatusasula naye tetuli mu kuyomba ekitegeeza meseji y'omusajja yatuuka ekitegeeza ekintu kyatambula aba temwampa ssente eza mayinja abajakuwa naye mayinja alina ssente zeyampa naye nga mmwe manya yatuwa mutwalo gumu ate owayiriza omusajja yatuwa emitwalo 10 bale twakyalewo amayinja nga bwe mulaba n'obwamayinjawo twali abantu 17 twali bana toyogera mu supu wagambye watuli ku mazima ssebo tugende ku program obadde omukubi akasa supa tugende ku program kale namulabye ejjo ng'atudde yabaddeyo nga namulabye ng'anyiridde mukulikeyo wagundi wa Kazibwe Kapo twabaddeyo ekintu kyatambudde kitya kintu kyatambudde bubi Kazibwe Kapo abantu yabafunye abantu bamwagadde nebwero ne bafikira gamba ate newuunya ebintu byensi Kapo ayimbye abadde mu bibiina eby'amaanyi yaliko mu kurimu okimanyi n'abaako mu the Hayers okimanyi n'abeerako kibiina kyekirala abadde mu bibiina yaliko ne mu kibiina kya Abdulmulas abadde mu bibiina nga 4 yaliko mu kya Abdulmulas si Abdulmulas ekya ono Ssebavuga eyo gyoli Mamuli Katumba yaliko ne Mamuli Katumba abadde mu bibiina ebyenjawulo ebiwerako naye nga takolangayo kivulu kyonna obulamu bwe bwonna naye nga Katonda alina wamutegekedde takolangayo kivulu kyonna n'akifunamu bantu ng'ebivulu bya Kapo byonna bibadde bigwera mu maziga naye Kapo yafunye abantu neneewuunya n'engamba bannayuganda Kapo yakola ebivulu bimeka yakola ebivulu nga 7 ekyomunana kye kyafunye abantu naye ekivulu ate kyagasse byonna kubanga abantu essente ze baafuuye Kapo z'abadde ajja mu bivulu byakoze ku mulyango
abadde akola ebibulwa bifisaamu miliyoni emu kitundu miliyoni 2. Ojjonkera oyogera kituufu. Nagambye wano sijjonkera. Kati kikuyigiriza ati nti beera n'obugumiikiriza. Wano Sosolya bw'atafa. Waliwo ebintu bye sijjonkeramu. Nebyenina okujjonkera. Ebivulu 7 nze wano njogera mazima. Ng'ebivulu 7 nga kapa abantu abafuna ate nga musajja ayimba bulungi. Naye kyemmaze olaba nti bw'ozimba legacy. Mugita legacy, yes. Legacy n'ozimba amaanyi go n'ozimba empire. Biri ebivulu okumusala yayita nazimba ki maanyi. Banga gobadde ogamba ojjonkera okoze naye mbadde nkulaga nti bibadde bimusala naye n'ensonga nina ejjuwa lwaki badde bimusala. Nti yayita nazimba ki maanyi. Naye kati ebbanga lyamaze mu nsi ye eno azze azimba amaanyi, azze alaba ebyobufuzi bwe bitambula, abadde ku sayidi nnyo y'okubanga ategeera ensi bwekola ki bwetambula. Era gy'obola nti ekivulu kye kyasobodde okuba nti kapo azimbye ekintu kye ebbanga ddene. Ekyo nno kiwe abantu ekyokuyiga ky'olina okuzimba ekintu ate olina olemerako. Ne bw'ona ogenda n'ogamba mujja bujja ggwe okole bukozi kintu ojja kufuna obuzibu. Muzimbe ekintu nga kapo wemulaba abantu abo abazze kapa yazimba ekintu kye. Okay, kati njagala tutandikire wano. Principal His Excellency Kyagulanyi yamuweereza obubaka wabuwulidde era n'amusaba n'amwebaza okubanga abadde atambuza ensonga nti abadde ku sayidi y'abantu abadde alaba ebigwawo n'abyogerako ate abadde musajja mwegendereza. N'amugamba avimbemu awo emirundi 2 vimbamu n'amugamba wadde emmundu wazidda ogiza kugombolola kirabika si essaawa empundu togiza kugombolola. Obubaka bwa principal kuba nti no wadde tiyabaddewo. Obubaka bwa principal nawulidde ekintu ekyo niradde mmanyi nti bali bakikoze. Ekyaki ekyazimba no baba kyabadde mubaka bwa principal yamugambye eti akatambi kabaddewo kenyini nyini mukwogera n'amugamba siriiwo nandiyagadde okubaawo naye ngenda kugamba ekintu kimu luno lunaku lw'ovimba kazibu kapo vimba n'avimba era n'atambula nga awanika bw'ati omukono ng'avimba. Principal njagala nange okwebaza gy'oli nti Ibambi yakoze kirungi nnyo okubanga yataddeyo eddoboozi lye. Omanyi nakugambako ku bantu abo ti abantu abo ng'oggyeko bino ebirala naye famire yaabwe nga yo erina disipulini wanakyogera naawe twakyogera naawe twali wasula naye nga famire yaabwe erina disipulini nti kati kapo kitegeeza nti byabadde akola byonna pulezidenti abadde akola abadde amugobera ate era n'amugamba yabadde musajja mwegendereza yakola. Nalabye ne muto wa police oba mutowe naye mutowe era gwe nayogerako olulala bamuyita John yabadde nnyo mu kivulu kya kapo naddala kubikwatagana n'ababaka ba palamenti bannabyabufuzi munaddala aba opposition oba abaki aba Nuupu namulabye ng'ali involved mu kivulu ekyo era John mwebaza webale nnyo kubanga walaze omutima era nali naye ku lwokuna John ye muganda wa principal yamugamba John amanyiira manager John yabaga John nga ekintu kino okyagala nnyo John ng'oba oyagala nnyo music buli lwenkulaba mu kivulu nga kirimu abantu nga obadde obamanyi bakuva dda obeerawo ku lwokuna ekivulu kyabaddewo Gerald Raptor ku lwokuna nali ne John ku front page ne musangayo ng'ali mu kintu yenyigidde mu nteekateeka bwe nagenze mu kivulu era okubeerayo era yabaddewo ng'omulaba nadde eri Bambi John webale nnyo webale ddala ne principal webale nnyo obubaka obwonzi obubaka nabulabye nga ali ku stage avimba naye ndowooza nti oba eri wali ayogera mulala nesibifaako nnyo naye principal ekyo yakoze kirungi nnyo kyabadde mubaka bwe nnyo webale nnyo actually kata namugamba mbuno emmundu wadde wagiza kugomola kati ekyagoberedde ekyavimba era kasibe kapo n'avimba emirundi 2 yakoze bulungi nnyo principal bale yasanyuse era oluyimba lwe yazizzaako nga maze bw'ati mundu nange mwennyini kinsanyudde nange mwennyini kinsanyudde okubanga principal
yaweereza obubaka kubanga nawulirako principal ng'aweereza obubaka twali bamukuziika mukuziika ono omuwala Master Parrot noono omuwala gundi Helen era principal yaweereza obubaka n'abuweereza nga buli mu ddoboozi lye bw'abanga nakuno yakikoze ekyondo kiti kirungi kyekiye badde gamba nti abantu bayiga okuzimba amaanyi okuzimba emikwano leero mbale mpuliza Bebekulu ng'ayogera agambye ye babagayo nawadde tamanyi kazibu ekapo yamutegera Bruno ng'ali mu kantu ng'amwogerako kitegeera kisoboka nange sikiwakanyiza naye mukomenti abantu bagambye emyaka gy'omazeewo nere ngamba kisoboka nti abantu abamu abantu abamu era olina otuukiriza nnyo kyewatuuma omukutu guno truth media nti abantu abamu omuntu wayogera ekintu olwokuba ali ku ludda lulala bayinza olowooza nti avoola munaddala nga ayogedde ku oyo ate ali ku ludda oluki olulala twagendako mu dduuka nga Mayinja Ronald w'amaanyi nnyo omusajja butangira mu dduuka namugamba gwe wayimba makanika wange ebyaddala no kyoyogedde kituufu ku luno kalo kasita lwabadde n'ekivvulu twagenda mu ofiisi emu ng'agenda kugyayo tiketi omukazi ne bamubuuza ono mumanyi nti ye yani nti erinnya sirime nemanyi oluyimba lwe yayimba n'ayogera oluyimba lwa Pierre Pounds olulimu luno lwavuga ennyo omuwala omukazi ne bamugamba olwo lwa Pierre Pounds olwo si Pierre Pounds naye nga walayi tebafaanaga kakati abantu ebintu ebiri ebyaddala oli n'agamba olwatende tupaati namugamba ono yayimba twende tupaati oli n'agamba nti nze sirabanga kati nze kamwe ekyokulabirako omanyi nze sirabanga ku Nalweyiso alwaina jeno omulabako physically abeera waggulu naye omanyi Nalweyiso ate mulaba ku TV kisoboka era nga wabuddeyo omuntu amufaanana ne musanga oyinza obuga gwe Nalweyiso kisoboka nga wabuddeyo omuntu ng'ali mu mbeera ya jeno nga ali bw'atyo osobola omuyita ye era nsoboga nti n'asaana nze omugamba gwe jeno Nalweyiso ng'ate n'aseka nalowooza nti nate ng'ate endabye mulala kakati fe twagenda mu Kampala Road okugula engoye Mayinja Ronald nga omuyimbi w'amaanyi buli omu amumanyi buli erinnya liri waggulu ennyimba ze bagikuba naye bwabiseera waliwo n'oluyimba baliyita makanika wange ye gwaki okuba sipanda oba waluwulira naye olwa Titi netiti olio lwaki munnange ompisa naddira omusajja n'amuyita omukazi Titi naye nga byadde Titi byadda anti oluyimba lwa ndumanyi makanika wange olwa Titi Titi oba bali mu bandi ky'ebiseera ebyo nga lwadde olwa Titi era olugaga olingako olina bali mu myaka nga 15 oba 3 oba 2 I mean Titi tokimukola anti olugaga olingeko olina bali mu myaka meka kandi ate essimu yange naye ekyo tokikola Titi gwe lulabe olina bali mu myaka 2 naye omusajja n'atugamba nga tugenda mu dduuka Kampala Road makanika wange okugula ebintu tuyingidde mu dduuka Mayinja aveeko kyanoonya aguleyo bwe twayingira mu maduuka mwagula abaali mu dduuka nga omanyi amaduuka gabeeramu abantu baki bangi nga mulimu abamumanyi era ne bamusanyukira nnyo oba ekitegedde kale abamusanyukira nnyo kati ne lugenda wali olina amugamba gwe wayimba makanika wange naye amugamba oluyimba lwa mukazi ate ono musajja obazi no myaka gyegyo ndaba 9 years ago myaka 8 ndaba ngo 9 lwaddaddwo balugamba nti gwe makanika wange so kakati embeera eyo bwetyo mu bintu ebaawo anyway so ekivulu ky'akazi w'ekapo ebirala ebyabaddemu mwabaddemu gundi Amira wamulabe Princess Amira ku Lwokusatu twali twakava okwogera ku Princess Amira nga tugamba nti bannange bamusuuliridde mu kulayira tetwamulabako mu kwebaza tetwamulako nti buli wonna bona ne mukola interview eno ku Climax kamalirize enkomawo genda maaso nkola interview then nkomewo genda maaso nga bw'oyogera okitegeera n'amukola ki ne tugamba nti n'ogamba nti okwekoza simanyi biki kaakati jjo yayagadde akulaga ki kye bayita okwekoleza ku musajja kapo tumumaze tuyebeno byabadde wa kapo
kakati byonna byabadde wakapo kakati ekyoyo gundi kyo kyabadde n'amunyweza kyabaddemu era ensobi ate ensobi ki ng'oli so yabaddemu abakazi bano baagala nnyo okulumya kwabadde kulumya baagala nnyo okulumya kati bano baayagadde kulumya oli ali eri alabe videos bali mu vulu beejaga era kakati kyabadde kisobola okukola simanyi oba gundi yakikoze ani ono Haji Kasolo kati yabadde ate alina kugenda n'asula eri ate lwaki ewono gwatazinye naye naye kakati oli yani omukyala Dr. Ruth kati yasuze mu birowoozo ng'alaba oli ali mu kivulu bakola ki bacakala bazina balumya naye nga ono omukyala ye ekigendererwa ati kulumya bajja be kyadde kyakulumya bajja naye yakusooka okumwebaza nti afunyeemu nalabye alina emmotoka suula nti yandigiguze saba alina emmotoka eriko ajati gundi ajati Amira ekya princess yakijjeeko Prado yakiteekako n'erinnya lye nagirabye awo ebweru nga ya tabu naye nga kino kyaba yakikoze nga ye okwagala okukola ki okulumya bajja be ne bwe bagenze wali okutuula n'agira ati kebaja era obwedda mulaba nga akutte ku mukono nga agira kwata mu kifuba yamwebaseko mu kifuba lwaki tolinda ne muddeeka naye abayimbi abo nno oba abantu abo abamu balina engeri gye bakolamu ebintu naye ng'oluusi tebannungi kaakati waliwo ekintu instance yabaddewo simanyi oba wagirabye eriwa Amira we yatuse okuyimba ku stage alina oluyimba lwe yayimbye ndowooza nga Kasolo alina okujja ku stage Kasolo n'asooka alemerayo kati n'ayita Kazibwe Kapo n'amukuba akaama Kazibwe Kapo ndowooza mu mutima n'asooka akola ki agaana n'akola Kasolo n'amugamba Kapo nkolaako lwaki tonkolako kati Kazibwe kwe kugenda mu audience n'aleeta ani anti kakati mu nkola ey'obuntu tekiba kirungi minisita ng'oyo Kasolo aze mu gundi aze mu show olaba okulumya okuli wano atuule alabe nakulabye era gy'olaba ono ng'ate y'amaaso agatadde nga alaga ali focused ku stage nga ali focused yo n'amukutte ekyo kyadde akola kibi naye nedda kyekituufu kubanga abakyala bano abamu batuuka ekiseera namu naddala bano abayimbi ne yeemulisa nnyo ekisusse buli weemulisa ennyo ekisusse ofunamu ebintu bibiri eiza omusajja okukyawa oba okwagala ennyo waliwo abasajja nga tebaagala nnyo balabisa kale nga talina kyakukola tajja kukuba kati yamuyise okujja ku stage tekyabadde nagenze no nendowooza oba kyabadde mu script naye nagenza olaba nga tekiri mu script nga kapa avaayo eno agenda akola ki kuba ono yamaze nakwogera ku nzidala lwaki tonkolako anona n'olongoona amaze okwogera kapo lwaki tonkolako so ne musajja watu n'agenda n'amuwaayo ku ssente naye kyomuwera wano ku stage buli kaseera amuwa lwaki ate ku stage awo yabadde amufuuwanga muyimbi naye Amira kye yakoze ekikyamu ennyo ayagala kulaga nti omusajja amulina n'omusajja tukimanyi nti omulina Amira omusajja tukimanyi nti omulina ate omusajja minisita azze mu kivulu muleke anywere naawe jangu infact kyandibadde kyamagezi oba kyabuvunaanyizibwa Amira n'amala okuyimba ku stage n'agenda awali mwami Kasolo n'afukamira n'amubuuzaako Amira n'addayo eka n'ateekateeka abaana mwami Kasolo n'asanga nga Amira amuteredde kacaayi mu flasika yandiddusawo misinde na olwandimaze okuyimba omukazi yenna omuteeketeeke omukazi yenna omuteeketeeke bwemba mugenze ku mbaga teyandize mu kutuula omukazi yenna omuteeketeeke bwemba mugenze ku mbaga nga baabayise embaga ekyagenda mu maaso ziweze essaawa 8, 9, 7 mukazi oga nti anze kanzisoke nzireeka nkooye ng'ekigerera kyeki kwe kugenda oteekereteekere mwami Kasolo asange ng'Amira
alina byateeseteese naye ni Amira yagenza okuva eno mu Kivulu nga mwami Kasolo yakoyekooye Eddaamira weddaamulaba ku siteegi yeegira bwagira ati bwagenda kati mwami Kasolo yabadde yenyiye Eddaamira naye nga kyandibadde kikola Amira okumala okuyimba Kasolo najja n'amufuuwa bw'amala omufuuwa bw'owedda batudde ku mmeeza y'emu najja n'amugamba naye kakati nze kaŋŋende mpumulemu amulekere omwaganya abalala nkooyeemu era mu kugenda Amira n'ateekateeka mwami Kasolo n'agenda okujja n'asanga nga Amira kacaayi eggi abaana eki anaabyeko avuddeko ne kopagaalo oyo bamuyita kopagaalo yaggwako bamuyitanika makeup oyo yenna nga yandibadde amunaabyeko omuntu alina abakazi abasukka muomu aba mukubo n'aweteewala nga wagenze otegeke n'atatuuka olina omubeerako anti era akakodyo kino kyandibaddemu ebintu bibiri okulaga nti Amira wabeera mu Bivulu oluggwa ngadde eka era bazzeeyo bonna wadde Kasolo waali okulaga nti Amira alina okugenda n'anaabako naggwako oyo makeup yenna eyabadde amujjudde ekopagaalo oyo makeup yenna amujjudde yenna ali bw'ati amusiimuula kati amusiimuula amuteeke ne ku kanzu y'omusajja musajja adde ayambadde ebintu byeru yenna akulukuta yenna gundi akulukuta ali bw'ati bw'ayagala okulumya ekyabadde kikola amakulu ye kwe kumala okuyimba n'amaliriza okuyimba n'agamba kagende n'agenda n'anaabako bw'amala okunaabako neyeezigula yenna neyeesiimula yenna ne gye yasiize yenna gundi n'amwesiimulako okitegedde n'amala okumwesiimulako n'anaaba n'adda n'afuna ekiteeteeyo ekirala n'abeera fresh n'asiika eggi n'agoba essimu nti mbwabi towete walala n'agamba ogenda kujja eno bambadde nkuteekeddeyo kacaayi mwami Kasolo ne bwe yandibadde tagenda jjula eyo ng'alina walala ekyo kyokka kyandibadde kigambawo kanzije naye akati muvudde eno muyingidde ennyumba babiri oggyemu engoye oyingidde obuliri ne gundi yenna onaani gwe mbadde njogerako makeup yenna oyingidde naye buli kubanga wabaddeyo yayingidde naye wabaddeyo oba okooye makeup yenna oyingidde oyayo obuliri naye Kasolo musajja wattu akooye naye ngaekyabadde kikola ono wemala okuyimba omukazi yenna omuteeketeeke bw'agenda ku mukolo nga taliimu byakweraga nga mukazi muteeketeeke ng'alinga ono bw'olaba Dokita Ruth oyo Kasolo nga bw'olaba mu Dokita Ruth Kasolo abo abakazi abo abateeketeeke abo abatagala nnyo kweragaalaga mbugundi nze mulina akugamba kaŋŋende eka gwe n'osigala n'omaliriza olaba ng'okyayagala olaba ng'okyakola ki ng'okyayagala naye gwe obeera wano n'omulemesa okwetaaya ayebanga alina ne gwe yalengedde gwayagala ofuula ow'omunaana mutuufu Amira atangire omusajja okukola ebintu ebitagatta Amira mutuufu omukazi yenna baawo omuwa ekyanya baawo neyeeyagala baawo n'afuna emirembe yeekontolinga yekka naye gwe wenna ovudde eno mwenna mukooye ani agenda okuddaabiriza munne ani agenda okwaniriza munne ovudde eno ne gundi yenna gwe weesiiza omuyingiza obuliri tofunye budde bunaabako okooye ne kano akadde kooga nti kaŋŋende eka n'ogenda oba ogenze kuteekateeka kwesimula kweyonja kano musajja bw'alowooza nti no olina gw'odduse okulaba agambye ŋŋendaka omukazi okola mati agenda wakana agende walala omusajja omulekera ebirowoozo omanyiga nti bwire ekino ekisa tokiraba naye abaagala okuyiga n'abaagala okumanya bajja kirabamu amakulu kubanga gwe olabanga ekirimu okujjonkera
naye kirimu n'okuyiga. Percentage ennene. Percentage ennene. Bali banalabawe ennene bakujjonkera oba kuti. Naye kirimu n'okuyiga nti bwe wandigenze gwe n'ogamba akanze ewaka n'onaabako n'okisologoye n'oyambala kino kikundi kyammwe kino n'alyoga akusanga bakita ki bathrobe mu ddiiro ng'ogize oti osazeeko akyayi okataddeko n'omwaniriza kulikayo n'omugamba nja kukakyayi genda onaabeko olwo gwe wamaze olwo oba mupya gy'ali ne muvudde mugundi obwedda bw'ogenda mu kizigo bw'ovaayo bw'ojja eno ate muvudde eno mwenna mugenze mugundi kuba mwenna muba mukooye ati akubira omukozi ewaka ateeke kacyayi daddi atunzija naye oba okitegedde. So nze nyalo gamba nti abakyala bonna nga tuba ku tepika eyo ti bw'oba ogenzeko n'omwami awaka muweeyo eddakiika nga 3-4 ati sigwe osookeyo ogende mu mukolo osooka olongoosa awaka kuba tomanya mwaleseyo mutya omutegekere kacyayi onaabeko oveeko ebyo ebintuntu bye mwesigasiga obeere fresh. Ne mwenna muva mu mpewo ono atuuyanye naawe otuuyanye mwenna munyogoga mwenna owunya akazigo bannange ebyo abakazi mulina okubimanya ate abantu abasinga ne muba mukolaawa. Nze era wano mukwano gwange bamuyita Lule. Ne Lule mukyala we yasooka eka bwe kiri anyuka ssaawa oba 2 ese ekiro teziwera teziwera 12 awo anyuka wentegendereza ssaawa 12 anyuka ssaawa meka 12 naye ng'ate we bakolera kinya na mpindi buli omu kinya na mpindi n'omulimu oli omukyala gwakolako gukola mpaka nkeera naye yaddayo eka ateeketeeka abaana bakitegedde akeera n'addayo eka addayo bukyali ateeketeeka abaana amanye nti ono bw'abazze akomawo 6 naye alina okulya ku frutusi. ani olukubira omukozi abitegeke mu bisangewo omukozi amukubira bigula yalina okudda n'abiteekateeka namukubira namugamba jangu ebintu wabiguze bimuguze amatawe gali biki ye n'amanya n'agenda n'ateekateeka kati ono bambi musajja wantu bw'ava eno mu mirimu atuuka wali kagundi bakatadde awo n'akalya n'ayingira ki obuliri n'ayingira obuliri oba n'ayingira wakola naye tosobola kubeera na mukazi nze kino nkikugamba ng'ateeseza mu bivulu inifati gankubuulire ffe twabeeranga ne gundi oyo ne Lutaaya naye Irene ebiseera ebimu bwe baabanga bali mu bivulu nga Irene yo olumala okuyimba ng'asimbula ng'amusooka ewaka talabako ku balaba baperforminga ng'agenda ewaka ng'atekali ng'era balina omugamba Irene gwe sooka oddeyo genda ekola abaana Irene gwoba osookawo ogenda olaba ki abaana so ekyo mwe muyinawo mukiraba naye nga mu nteekateeka yonna omukazi ayina okuva ku mukolo nga watesigulayo eddakiika 3 gugwe kubanga waliwo n'abagamba sooka ozzeeyo gundi nzodde onnone ng'ekigendererwa kwe kuteekateeka awaka olwo nga linga abakazi bano ab'ennaku zino abeesigasiga ebyo ebizigo naye ovudde ogomayo abakazi bagenda n'ebiwojjolo ataddeko ebiwojjolo bye olina okugenda n'obijjako oyogenda n'obijjako n'obiteeka wali essuuka kati omusajja agenda okukeera majja si byangu naye abakazi ekito kimani badekiraba kale musomedde nno kaakati incidence endala yabadde mu Kivulu yakutte abantu omubabire ennyo yabadde ya King Saha bulijjo anoonya Kasolo face ku face nga tamulaba yamusomedde yabadde gumite ng'abulako kubuuka mugwira mugamba musajja gwe ekivulu kyange sente ze watta nakati ze nkyali mu kusasula moze mukubira ebivulu kimu ku kimu nsobola okusasula sente ziggweyo era nerinnya wedde alyogera nagamba nze ne bwononzi tebagenda kunziika kyotera gy'okola ki mwamanyira okutta abantu era leero tukedde internet eka ereekaana Saha kakati King Saha
ekizima amazima gali nti yafiirwa ssente era obulumi abulina toyinza omuggyako obulumi naye nze ojjongenge bwe tubeera ku program katube nga tuli eri mu mboozi mukati oba tuliwa nze njogera nnyo ku kintu kutegeera n'okulowooza n'okufumiitiriza Saha gundi kye yabaddeko ani Kasolo yabadde azze ku mukolo gwa kapo nga kapo eyayisaani Kasolo kati nga Saha okuyimira ku mukolo gwa munne alangire Kasolo awo yamufunidde wadde nga kimuluma nnyo ekyo kyabadde kikyamu awo yamufunidde kubanga kapo ali we yamufunidde naye kugambye nti okulowooza n'okubeera ne focus okulengera n'olengera ekintu bwe kiri tinoono kapo yayise omusajja obanga agamba nti kati kapo ayinza okukerenja amazima amatuufu nga tajasobola kuyita Kasolo anti gobera n'abayaaye ng'era ajja mugamba gobera n'abayaaye bajja kunvumirayo si Kasolo yekka n'omuntu omulala yenna ayinza obanga yandyetaaza okuyita omuntu ajja mu emyuni 5 oba 10 kafe ekimufudde ekyo nkugaa nti mulya nnyama yabaddeyo wamulabye namulabye bulungi mwayogeddeko saayogedde naye tujja mutuukako nkerettanyi yabaddeyo n'omubuuzaako wandabye mbuuza bubuuza oyo twagenze wangerettanyi ne twogera era ne tunyumya n'omugamba mbu weebale kuva ku tikito era n'amasimu ne tugafuna ne mugakyusa ne tugabusinyiganya onalebo nkerettanyi onalebo kawalya abubeeka yabaddeyo era naye nagenze ne twogeramu naye ne mwogera wabaddeyo omusajja gwe bayita Nubian Lee oyo naye twayogedde ne mubuuzaako naye adde afuluma wamulabidde ng'agenda nawe yazze wenne anti balina okudde kusanga omukyala n'ayingiramu awo ne tunyumya Kayemba Solo yabaddewo omubuuza ki bagugulana nebbigayi ne twebuuzaako ekyo saa kigenzeemu kubanga program ne bagimpa era singa bagimpa Kayemba Solo nani badde naye muwe ebibye kakati ne tunyumya oba tegedde nalinde omuleete nende wamuleeta ne tunyumya oyo ne mumaliriza ne tunyumya bulungi era ne mubuuza kakati kyengezaako okulaga nti abantu bonna wabaddeyo mukasambidde abadde atudde ne mwami Kasolo wabaddeyo ekigambo mwami Kasolo kinyuma minisita Kasolo wabaddeyo abantu kategoro nyingi wabaddeyo abasuubuzi b'e Masaka wabaddeyo abantu abawagira NRM oluusi nga abantu ba bulijjo bonna babaddeyo tegege nti Kazibu Kapo yabadde n'abagenyi be abawerako ebitiibwa eby'enjawulo abakozi b'akantu babaddeyo nga bangi bazibu naye mu kubeerayo akolagana nani ebyo kyabadde kikulu kubanga nange nagamba simanyi Salomu simanyi mbiyita nti oba babiraba Salomu nabadde naye ate ku mmeeza yera ne tunyumya ne bakasuku bonna nga tuli awo nga tunyumya nga muyita Salomu naye nga nange bankola nembaleka nadde sisobola kudda nogamba gwe andi ebyamu tebyali byakufiiriza ssente bekukwata ettaayi kakati abagenyi bano babadde ba mwami Kapo bonna era Kapo awo abantu ababaddewo ne Saha yennyini yazzeewo ku lwa Kapo so sikusigana bamunyiiza ayombereyo yabekangidde awo ekyo Saha ayina obulumi tebuyinza muvaako naye yakizanyeemu bubi teyalowoozeza kwono munne yayise bagenyi abo yayise bantu be kubanga olulala oyo omusajja ojja muyita yeekwase so nga yanifanya kufuna nsonyi najja naye ajja gamba owaayi oleeta abatuvuma ate omwana ankwate mu liiso biki obusungu bwa Saha teri ayinza bubuusabuusa nti babaddeyo naye yabadde talina bule amunoonya nti Saha yakeera entanga ebyo nga bibaddewo bwenzijukira n'akuba oluyimba lwe tekyamala Kasolo n'akuba ekirala bw'abanga abadde ayagala ssente nga si byakulimba okukwatagana n'ogamba mwami Kasolo kivulu kyange kyayimirira n'agamba n'abantu musooke mukirise mwami Kasolo bulijjo nkunoonya ekivulu kyange ekiri Masaka wakiyiwa oli musajja munnamasaka fenna tuli bantu bawamu kyotera
naye ebintu bw'obitunuulira nga bw'obimanyi naawe byebivulwa essente zange zaafa kululwo mwami Kasolo ebintu ebyo si birungi okitegedde mwami Kasolo ffenna tuli bannayuganda lwaki mubonyaabonya abantu mwami Kasolo ssente zange ndi mu mabanja nakakuba ebivulu by'omusajja abammanja ssente bingi mwami Kasolo amanyi waliwo ebigambo omuntu byayogera ne bituula omuntu mu mutima okimanyi oba tokimanyi nkimanyi okimanyi oba tokimanyi nkimanyi kubanga Kasolo nalabeka bitandise omutuulamu mwami Kasolo ne ngamba banne mwami Kasolo oyo gwe mulaba yanteeka mu mabanja si mu bubi naye mbadde nsaba waliwo wano omwami ammanje ne $5,000,000 ziteeka awo wandirayo abantu Saha bayita se mwami Kasolo yandisoose nyina aleeta mwezi 5 ate yandiwebuga mwami Kasolo nsooka naawe ng'oli wa Masaka neggo munnange ebintu gwa birimu dasi obwongo obwo Saha tayagala ssente wakuba Kasolo tayagala ssente kuba wa Kasolo kakati ekyo yayagala yakujjonkera kati awo kyobalanyala nnyo okukola naawe olengera maanyi tayagala ssente naye ate yagitaddemu naye yagambye agenda mufiirako otosobola kugamba mpi ompeeyo ssente kati singa yabadde ayagala ssente yandikoze ekyo yandimugambye ti kenkulabyeko musajja ekikulu kyange bino ne bino naye olwakubya lulimba lwa Kasolo nembwa zaabwe zoogera ne bamugamba Kasolo aye gwali yeefudde muweda aga atamulaba oba kitegedde aliwa naga ne bw'ononzita ojja kunsiika kyotera ojja kunsangayo olwo olulimi lwabadde lufu era olwo olulimi ate kati omuntu wanyiiga tomuwa reaction era olwo olulimi terina gye lumutwala ate kati omuntu waba anyiiza tomuwa reaction ya good communication no mawana ni nkulabyeko ng'onyiize n'okandukamukko naye anti kyekugamba nti omuntu wanyiiga tomuwa reaction ya ate ne bw'oba obanja tabanja ssente zange tabanja ekituufu yayagala mukomerera yavayo nawabba oluyimba Kasolo simanyi biki mu kalulu awo wonna ennyimba n'azimukuba n'amaliriza omusanze ku mukolo ate omukolo gw'omusanzeeko baamuyise buyisi sijja buvunaanyizibwa nze nenva wano nensanga mwami Museveni gwe seetaaga eggwanga lino lyonna fiizi z'abaana bange zonna zigenda ba mwami Museveni nentandika mulangira ku mukolo ate singuvaako olwanategeera bantu bakeera nja nagamba omukolo gwo gundi sigenda kugendayo ate kati ekyo kituufu kyoba okoze naye oli abatafiirinze aliwa gwoviirire ovisa omanyi okubanga buli wenkusanga nkuviira anti kati ekyogera kikolera ebbanga ddene naye kino Saha kye yakoze ne Kasolo kati ate akirowoozaako naye kapo eyayise Kasolo ye temwamulowoozezaako kuba giri gyabadde mikwano giri gyabadde mikwano kimutuddemu kiringa ati gonompita ewuwo oba wagambye ewuwo tuli mu ddiiro tuli ab'empingu ne bajja wabula kati ate nze guba gutudde mu nze ompitise tuli mugulyawo kitegeeza wategedde nti waliwo abagala okunkwata n'ompita oba mwe baleese bennyini olina abawanaagamba omusajja oyo era osomugamba mukwatira eri ewalala si wano bireke ekijja kufaanana ki anti abayinza obutaddamu okusanga walala waliwo obutaddamu okusanga kati Saha Kasolo agenda musanga we walala alina obulumi bungi ate obulumi buno kubanga oŋŋambye tayagala ssente otegedde kati ayagala ki ayagala oba bakiyita batya nkugambe batya amumaleko emirembe god amumalako mirembe wanageza okulaba Amira ng'awoyawoya omusajja Soreezi nga omusajja atunde bwati alumembwa kati ebyembi amasannyalaze gavaako Amira yasoose okukuba enduulu galyose naye baŋŋambe bagamugiddeko bujja weda gaali gabikola naye kati naawo tosobola kutegeera oba bagamugiddeko bagavuddeko kubanga abadde gakikozeeko emabegako nze kyendowooza naye olabye enduulu Amira gye yakubye nga gavudde mwami Kasolo ngeri gyali nti minisita bonna bakyali ba Uganda ate ekizibu bonna bantu bawano baana bannambi bino ebyemulimu ebya NRM mwami Kasolo NRM enkyejjakera nga teriiwo ng'etambudde
nenze ndowooza bw'oba olinayo enkola yonna osobola okupima Saha ono emmanya ye naki kyayagala. Ate alina ekintu kyeyayogedde ekyo tasobola kubuusa amaaso. Kisinga ekintu kina Saha zino kituuka ku Saha yamugambye ne bw'ononzita ne munapulaninga okunzita ebigambo ebyakozeseddwawo byabaddemu ebikalubanamuko. Namugamba abantu bangi be wakosa mu kivulu kye waggalawo abaali bataddemu ssente kati nze ng'omuntu asasula. Omanyi waliwo ebintu ebibeerawo. Saha ono muntu w'abantu ate ali ku ludda olunyigirizibwa. Aba teyeetaaga kukola ki? Kunyigiriza. Kati ate jjukira ti amunyigiriza ali mu ki? Ali mu gavumenti. Otegere? Kati kiba kitegeeza nti olaba mwami Kasolo akozesa buyinza olusi okukola ebintu ng'ebyo. Nenze ndowooza nti mwami Kasolo kyeyandikoze okupima Saha ono ddala Saha alina kigendera ki? Kwe kutuma eyabadde nnyini mukolo. Namuleetera feedback. N'amugamba ebigambo byonna twabiwulidde naye gundi oyo atuwulire kiki ekituufu kyaliko. Ayagala muyambeko ku mabanja g'ayina oba ayagala kunswaza buli oba ayagala kusigala nga agenda mu maaso. Bw'amugamba nti ono agambye n'esente z'ayagala yasigala agenda mu maaso. Awo nga jenga nga yeetegese. Awo batunke. Naye ati mu kigambo Kasolo tasobola Saha. Asobola. Mu kigambo? Ate ekigambo omanyi bagamba ekigambo tekimenya ggumba. Waliwo omuntu ate bw'obanga oyagala okutegeera nti ebigambo bino bye twogera munaddala nga bya bufuzi oli ali ku sayidi eri ali ku sayidi baluwa ekisa ne bagamba naye nkisuse. Ate toyinza kubeerabira nti bawamu. Bwe tuba tukola puroguramu zino nga bwe twagambye nti olumu tukuba tujjongera n'okuzimba tulina oteekamu n'ebirowoozo ebikola ki? Ebizimba abantu nti bakkaanye kubanga bonna bawamu. Ate bwe ntuya mwami Kasolo akyali muvubuka, Saha akyali muvubuka, Amira muyimbi munne wa Saha. Okimanyi oba tokimanyi? Nkimanyi, mukimanyi ti muyimbi. Siko agamba mbu ayimbire emitwalo 5 mu bbaala. Kati Amira muyimbi ne Saha muki? Muyimbi. Kati Saha ne Amira balina ebintu bingi ebibagatta. Wadde Saha nga yafumbirwa olyani? Wadde Amira yafumbirwa Kasolo. Wadde yafumbirwa Kasolo. Kyogandi kati Saha Amira bw'azirika Saha tagenda wa Amira. Ndowooza obuzibu bulina Kasolo si kwa Amira. Kasolo mukazi waani? Bawaani. Mayimiri bawaani. Ojatabula je. Ebintu bino byetaaga okulowooza ennyo. Kituufu. Kyogamba nti kati. Bw'ategeera nti azirise tagendayo. Kati singa abeera ku kitanda Amira. Ani wamanya nti Kasolo taliyo ng'agenda. Aba agenze kulaba ani? Amira. Mukazi waani? Wa Kasolo. So si Kasolo. Kakati ebintu ebyo biwanvu. So ndowooza nti olwokuba balina bingi ebibagatta ono muyimbi munno yafumbirwa Kasolo. Okitegedde? Muyimbi munno yafumbirwa ani? Mwenna muli baana ba wano, muli bakyotera, muli bannayuganda. Ebyo ebintu bikole ki? Bikome. Ate bino ebintu bikyuka osobola n'okusanga nga Saha taliiwo ng'omwana wa Saha ng'ate Kasolo yamuyamba oba Kasolo okuyamba omwana wa Saha oba Saha okuyamba omwana waki? Era Saha alinga Kyagulanyi. Abaana bo tebabiriimu nze nfata ggwe. Kiba bwe kityo naye babitereeze kubanga omanyi buli otereeza ebintu olumu biyamba. Kati nifakiti kantumire ne ku musajja gwaita Suna Beni nkutumiddeko nnyo. Ate lwaki? Webale kubanga otambuza ebintu nga bwolina obitambuza. Ate atya? Suna yansanze jo mukunsanga nabadde mu restaurant wajana muliro. Nandengera bwati Suna n'asooka ddayo. Bwe yazzeeyo Suna ndowooza obusungu buwulira bumuluma. Suna n'ajja we tuli. Naga ne mawani mulugera kwegwako n'ankwata bwati. Mulugera kwesanga mu kkubo bivuge. Namugamba ate lwaki? Agamba sesuse
nga talina na tabuuti oba mukambwe nnyo oba biki naye yankutte bw'ati naga kisusse nagamba kisusse sasa kungamba ati mbeera n'obucupa mu nagamba kisusse bucupa buleku eyo twavuddeyo eyo twakoze eki mugobera abantu bagamba ffe ng'obucupa tetubulabangako bulaba atya waliwo omwami gwe nabadde naye ng'ate mukwano nnyo gwani gwasuuna kale aliko n'omwami mukwano gwange nga tuli abo tunywa caayi Kasuna najja n'atutuulamu ne tufuuka bameka basatu n'akubuza obucupa naye nga bwe yandabye nga ngenda nga ntudde n'omusajja oli tusajja okutwala eyo bwe yandabye nga ntudde n'omusajja oli yasoose n'addayo n'agera aleeta ensaasi simanyi ebyo n'agambye bivuddeko suuna bikwogerera Suuna n'addayo yaddayo n'akomawo bwe yakomyewo Suuna n'akola ki nemwogera yavudde namabega namulabye namulabye naddenze wadde olize luyimba nkoto naye nange namulabye wali ng'azzeeyo nagamba Suuna ono abalaki ngazzeeyo kutegeera azzeeyo twakakola puroguramu eri nozagase wiiki emu Suuna ng'olunengedde n'addayo akimye eki esigala naye nesigala nga ntudde naye ng'eriiso liryeri naye Suuna akomyewo nga talina kyalina weyakomyewo Suuna nankwata nagamba ate lwaki netuyimaliriza netuddawo ne Suuna netutuula netunywa caayi n'oli omusajja n'abeera nagamba ate mufaajo Suuna musajja wange nebatandika omunyumiza yamuwuliranga nga bali eyo Masaka ku lediyo netubeeraawo era Suuna yaddanga nagamba wangenze naye nemugambe kale ekyo nekikola ki ne buli lwonoobeera awo nga goba olwokuba baga tolina bitabo onoonya mawa mawa tagenda kola ki tojja mufuna naye Suuna ye yadde akufunye naye bwono ŋŋamba togenda kumaliriza naye ekyo ekirika kyogamba Saha batuule entalo zibeerawo naye zituuka nezikola ki neziggwa kubeeko omwefula omusiru anoonye munne entalo ziggwa bane tetugenda tambulira mu ntalo buli kadde balina ate buli omu alinawo kaayina banga wadde tajja saba eri mmere noono tajja saba naye waliwo ak'obumu akabagatta ngugambye baana baffe baganda bawano banda ya Nakalaama oli Kasolo ono Amira muyimbi munno yafumbirwa oli gw'otayagala okitegedde Amira bw'anaafuna ekizibu ng'ogaana ogende wa Amira olwokuba waliyo Kasolo zenooze ekyo bakole ki bakite Kasolo naye asigalewo kubanga asobola okujja mu bivulu nga n'omulala asobola omuyita kubanga sente be bazirina kati ate kapo mukwano nnyo gwani bagamba yamutwala ne Makka era yakyogera bulijjo yamutwala kayane waze n'oyimbira olaba ndowooza obulamu bwe tutambuliramu kale awo njagala tuveewo tulinayo topics bbiri naye ndoza tuziise mu bwangu chapu obudde bugenze nina opostinga ate nina okudda mu lubiri leero ndi mu lubiri paka sawa 3 za kiro kakati hansokere kwaliwa gwoyagala tusokere ku mulya nnyama settlement ya mulya nnyama wagiwulidde ab'emakiri abamulonda temumusubiramu teesa saawa zino ebintu ebiri mu palamenti akyabitegeeza n'abitegeera esaawa no bye bateesa alaba tebigatta ku bintu byabatwala era nze nkisaba Katonda abantu betukolera puroguramu babe nga bazijjukira era nga baziraba bamulya ennyama abo nze mbeera nejjeredde atonna bakwejerera nabagamba mulya nnyama talina kyagenda kukola mu palamenti neki jjukira twali naawe netandika okugamba tukole baani abanateseza twaliwo gundi mukubo ani anaabeera mu bakyayamaani baabwe netutandika obbamenyamenya kyoyo wa munkuuba oyo waani vaisi we tebamuwa kalulu kimulya ennyama yavuddeyo n'akikakasa bulijjo bye tumwogerako kyokuteesa mu palamenti tajja kukikola naye nga mulya ennyama ekimulemesa okuteesa mu palamenti sigamba nti ki naye olulimi ayagambye tannabitega olulimi mulya ennyama oyo manyiko mabuye mumunyiga abatamanyi mulya ennyama musajja mugezi naye mulya ennyama bebane baga nti omukalukalu taggwa busera tajja
Busera mulya nyama akimanyi mulungi ti oluzungu nye lulinga lwamawa nye talinaawo kati ye ine ebbanga ali mu ddikozesa asoma ayiga okwogera oluzungu ebbanga lino ali mu kuyiga kusoma luzungu amale olwogera alukakate talinaawo spoken talinaawo wadde n'akazungu n'akamu wadde ogamba nti andi oluzungu lwa mirundi ebiri n'ogamba nti how are you gwe mawaggwe where are you going mawaggwe tovoola musajja tuuka kwekyo n'okugamba nti ŋŋambo kiwandiika balamanyi spoken gwatalina ne written talina rule of procedure za parliament nazo talina bazikwata kati ezaali mu kwetegereza anti mu kuzeetegereza oyo mulya nnyama tomuyita keeke mulya nnyama mugezi kyova olaba mu bugezi bwe yakozesa olukujjukuju okakana nga kaadi agibakwakuddeko ekyolumukujukuju kijeeko kati kankuwulire nze mulya nnyama natuula naye mu ofiisi ye netunyumya natwogera mulya nnyama ye musajja omugezi kati ate mu bugezi bwe singa ayongerako oluzungu lwe ajja kuba abaatumaze mulya nnyama musajja mugezi buno obugezi obwa bulijjo obw'abantu kati asoose n'abasiiga ekifaananyi bwayeetegereza kumbe mulya nnyama ali mu kusoma luzungu kati lwanajja kutereza ettayi bwati asagayi agambe nze mulya nnyama makindi eisi ng'ayogera luzungu lwerere mu kwogera oluzungu mugambe musajja abikke bino byonna ebyaliwo teyatali mu kwetegereza rule of procedure simanyi rule of the proper mulya nnyama ali mu kusoma ayiga okwogera olulimi oluzungu mulungi nnyo buli kigambo bw'anaamala okisoma naye nze mulya nnyama tagenda nze ate kumbuzaabuza nze mumanyi musajja mugezi kati gwe olina ekirowoozo mbu kye yayogedde kyaliko era mmanyi kyaliko mulya nnyama buli kaseera atawaanya muwala we kino nagambye mbuulira bakiyita kyekyatwaza muwala we ku ssomero kino nkyogere ntya yensonga kyaweerera muwala we mulya nnyama kyaliko awo mutuufu era bw'aba mulimba gwe linda olabe mulya nnyama lwanasooka okwogera ku fulo batajje na luzungu era linda olabe mulya nnyama lwanajja okwogera ku fulo olabe oluzungu lwanaafuuwa ng'alukopye alukulaminze alulina mu mutwe alwoke alwogere n'ensi yonna ekwate bagambe badde mpozi nga bamugjeeyo ate anagera mugjayo bamuloopa twalagala mugjayo bamuloopa naye mulya nnyama oyo singa takole ki aveeyo era gyebagambe bali babalimba oluzungu lwange mbadde nga nalwo zoluzungu lwembadde nalwo nasoma naye lujayo we lwetagisiza nabagamba mbadde nkyetegereza nsobole oleeta ekintu mulya nnyama agenda kuwaayo omwaka gwogwo mu mwaka mulamba gona tetumusuubirayo kuteesayo kintu kyonna alyoka asoma oluzungu amawa mu mwaka mulamba tetumusuubira aye kinasinzira bwanaaba alutegedde sipiidi gyanakwatirako kakati kino nkikugambye ojja kukiraba mulya nnyama baba tebamugye mu palamenti agenda kusoma oluzungu amale okulusoma ayiga okulwogera bw'amala okulwogera bw'ati asooka ajja atereezesa etaayi ate yalina eddoboozi alina ayogera oluzungu bino byonna ebibaddewo mugambe mulya nnyama talimba bantu ali mu kusoma asobole okwogera oluzungu waliko fulo ya palamenti kubanga kati mu budde buno tamanyiiyo wadde rule of procedure ya palamenti bw'agenda kukikola takitegeera kakati kyaliko akikola ate abantu baze kuno bazoganya atajja kikola walabye enzoganya gundi gye bayadde atandise okujegerera gundi mu palamenti gundi ani Nabbanja lopu n'amutabukira
namugana byogera byonna tebiriyo sokoddeyo obwesige nnyo olya akuyigirize kuba byogera tobitegeera kati Nabbanja wamulabye namulabye ateekamu bano abapya fiya era Nabbanja ne gundi ne nani Lop ne Mulyanyama bebakoze amawulire ade lwaki nja kuteeka mu kategoria ya Mulyanyama ne Nabbanja bebakoze amawulire kandi gundi yayimira ku Fire Parliament n'agamba tiza Kibalama nali sigamba oyo Kibalama gwe mmanyi wali ekavule tulinawo kyamaani waffe Kibalama tomulaba namulaba gundi namwambalira Lop yayogera ekimu ekisingayo wali yakkiriza Kibalama ffe tukola ki obyatuzanga neddanze Kibalama nali sitegeeza oyo ne Nabbanja ne bonookololera kale kati oba wali otegeeza oli naye twagala ono nange kye nagambye kati atuwa oyo kati n'oli yennyini amutuwe nati nono gwagamba ye gwe yali ategeeza nayamuleeta naye tetumulaba kubanga omanyi ffe wano abantu kibalema okumanya kati statement gyokola yegenda okuva mu bannayuganda okumanya otegeera otya era statement zokola abo kwe tujja ekintu n'ogamba kino kyayogedde gw'okiraba otya nefuuka topiki era kwe tuzimbira ebintu ebimu so mwegendereze emirimu ogera ddala nga mulimu Mulyanyama n'otugogamba nti gwe onooba toteesereza ku bukedde ojja kugenda ku kizindaalo ekyokukyalo yakoze ensobi ate nga n'ebizindaalo baabijjawo yakoze ensobi obimanyi ebyomukatale nabimanya byebateeka ekitunule n'ekimu eri si byebyo ekimu kitunule n'ekimu ekiti ku muti omuwanvu n'agamba nze era temujja kundaba nnyo mu Parliament mugenda kundaba ku bukedde oba ku kizindaalo negwe ng'ogamba mbu ogenda tuteeseza ku kizindaalo mwegendereze statement zemukola era statement ya Mulyanyama yafuuse ensonga netambula abantu bano balina okwegendereza nga bafulumya statement ensi kati weeri emanyi kale tumalirize ne musajja Kabanda yavuddeyo abadde byonna boogera nga yasirika nga tanyega olunaku lwa kwosajjo n'avaayo n'akola statements ezadde ziwerako n'agamba mbu ye mu byobufuzi akopa Katikkiro Charles Peter Mayiga tolisobola kutegeera nti agweno oba agweno naye ng'ate eri munda ye amanyi byakola amapeesa gagatta nti naye bw'ati bw'akola ebintu bye alinga atugamba nti omukulu ekyo kimu n'atugamba bwe muba mugamba ku kintu ky'okulya enkwe ateeka gundi Anita Mongo muli wankwe first class naye ojja kunnyamba oba n'okikola otya mu programu zaffe ezimu zino nga tusobola okutraininga akayimba abajja kukuba copyright okay kibi nnyo kubanga waliwo akayimba k'amayinja keyayimba akagamba edda nalina amalala nga buli muntu nga neeyita mugagga mu nsi atambula abaana n'abaguuda nga neeyita mugagga ku nsi so nga ffe baafe abasembayo maama wange nambuulira nti mwana wange oli munaku naye gye weewanise waggulu tolina musindo ojja kugwa tumala kwekoona nolwe tujjukire okubuuka nawagira nnyo wayo olumanyi kakati manja yimba akayimba mwaberanga ku didi ng'agamba nti yayina amalala ng'atambula simanyi nga yeeyitamu simanyi maama wange nambuulira nga nti mwana wange oli munaku naye gye weewanise waggulu tolina musinjo ojja kugwa era asaba mwami Kabanda ogenda ogula oluyimbo saba mwami Kabanda ogende ogula oluyimbo olwo olwa mwami Mayinja Ronald simanyi lwe baluyita erinnya lyalwo naye buli muntu yenna ng'amanyi mwami Kabanda afune egundi amuweereza obubaka buno amugamba anoonye oluyimbo olwo olwa mwami Mayinja olugamba nti gye weewanise waggulu tolina musinjo ojja ngezako kunoonya tayita mwami gundi oyo mwami Kabanda yeewanise nnyo ekisusse ate bw'ogenda n'omutuna mu statement ze awunzika ate yennyini akola ebikyamu
kuba ye yagambye nti ewaabwe eyayinayo oba taata we yali oba kyamaani wa Luzi wa Luzi bayita tumala kwekoona tumala kwekoona genda mwami Kabanda ogula oluyimba batumala kwekoona olubulize bulungi yimba olwamu amayinja oliza obubaka obulimu bw'ola obuliza oyinza okutta ku bigere n'oyiga lwaki nkugamba ekintu ekyo ti mwami Kabanda ye alina waggulu ani agamba mu bintu byonna byatuuseeko Muhoozi mu kubeera waggulu anti yabadde n'ayogera ne gye yava anti baali tebalina nayo bawuliriramu yamuyamba era mu kuba nti okusinziira bwe baali kati bw'atuuse ku kino kyova olaba alina enkola gy'akolamu ebintu ebyo yeewanise nnyo waggulu ate nga talina musingi ajja ggwa ekyo yakyogedde yadde asinziira waliwo puroguramu endala gyakoze ku Nammere n'agamba nti Nammere ye asomerawa simanyi n'asomerawa Nammere takabango kino n'atulaga naye bw'azze atambula era natugamba yunivasite agisomako naye Katonda bw'abanga mwami yamuyamba najja n'asisinkana CDF ayina okumanya nti okusisinkana CDF tekyetaagisa kwogera gwe by'osanze kulinnya ku bantu kutandika kwogera na bintu bitaliimu nsa kubanga namulabye yagambye Anita Among ng'agamba eno message yabadde egamba bweti eno message zonna n'azijjayo anti baali bamuwayiza muno yali asaba Anita ssente yali agamba bwati mbu yamugwana nako eno message yali agamba bwati Anita yamukwana kwa Kabanda bano abasindika obutambi bwe tulaba nga basindisa obutambi bamala kunyiigagana n'abantu ekituufu olina asindika obutambi bwaki bwa buseegu naye mu kubusindika kiba mu busungu bwe balina kati mwami Kabanda okuvaayo n'alaga message zaabadde ayogera n'Anita Among zaabadde ayogera n'ani n'ajjayo ebyamagundi yali tabulaga nagundi nzirakola gundi olwo olugambo lwagenda asitula azunza asaasaanya yalowooza akola olugambo neffe abamu tulina bwe tukirabamu ekisooka ne tayibwa yennyini gw'oli naye oba ne CDF tajja kwesiga ajja dduga ekisa agambe naye ono buli omwawukana n'omunyizaamu olugambo luyitirira olaba kyakola Among anti n'Among yakikola era namulabye ng'ate atandise era n'okugenda ennyo mu CDF atulaga nti CDF tuyita zaateekayo mbu biba byakusaagamu tubeeraawo nga tutudde mu ddiiro tunywa ku mwenge yayogedde mwenge tewamulabye linako yayogedde mwenge yayogedde ki nga tunywamu yagambye tubeeraawo ne CDF olumu tutudde ne tugira bwe tuti ne tugamba katuteekeyo ki ng'olinga agamba nti CDF abeeraawo mu ddiiro ng'asaagasaagana bantu ngali ayido CDF eggwanga gwe tumanyi gwe n'olyoka otandika otulaga gw'olowooza mbu odifendinga kumbe mulimu ebyokwonoona ate gw'olowooza mbu odifendinga CDF kumbe birimu oyonoona ne CDF olumu otulaga nti wamma bulijjo netugamba kino CDF jukira twagamba ddala CDF seyandibadde awanika ayogera kino okimanyi twakyogera dda kati olinga atugamba mbuno kituufu biye abiwandiika ate abeeraawo ng'ali ayido ate abeeraawo ng'ali ki yeefuula nti CDF tuba tulyawo tutambula ne twogerayogeramu awo ne tugamba kati tuteekeyo bagiyitaani tweet eneyo gundi yokuki eneyina teete besti tuba tulyawo tugamba tuteekeyo besti tuba tulyawo kakati g'oli ne oyambiddwa ovudde Kasanda mu kyalo gy'oli oliraanye CDF mu kifo ky'omugamba nti CDF olaba okusinza ku ggwanga lino bwe litambula wano mu Buganda n'abantu ba Buganda Ssaabasajja Kabaka bino bye binyiga Buganda gw'omugamba wandi teekayo tuliyita tugambe Bobby tusiganewa ku besti kitegeeza abo be bawabizza CDF
bakabanda kuba bw'abembe bameera naye bamugamba ebyo kano kabobi kateekeko nti ngenda kajjako omutwe feno ne tunyiiga CDF abo bagobe bonoona linnya bwe babanga babeera eyo kubanga ffe ebyo bye boogende bye bagize kabanda beze n'atugamba ffe tujja eno nga bye tukuliko byennyini bye bituufu kubanga mmwe mubitadde ku Twitter yammwe ali babita image okitegedde kakati bo kabanda bayavuddeyo n'abinnyonnyola CDF bw'oba toyina muntu agenda kugamba nti seggwanga lino nga bwe mutula nabo mu ddiiro temugamba naye tugenda mu bwe tuba twagala okugenda mu bukulembeze tuzimbye tutya ekintu tya emisolo gino tujja gikolanga bwe tuti tya ekyo kiteekeyo nga bali awo bakugamba teekayo besiti nga kabanda kyagamba nti teekayo besiti teekayo nti gundi tugenda muwanika kalabba nga kyagamba balina kye bakwonoonera balina kye bakwonoonera eno kubanga ezo Twitter zonna z'olaba ze batunnyonnyola ffe tukimanyi nti oli ku ddaala ddene nnyo 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 era tetusuubira kubeera mu mmotoka musaagesaage ne kabanda kubanga kabanda yatugambye mwe ebintu bye biba byakusaaga naye ate bw'obiteeka eno mu public bimala okufuluma ffe tetubitwala nga byaki byakusaaga era lwaki tetutwala nga byakusaaga ebimu tugenda olaba gibimu bikoleddewo kyali eno mu basement ayiga Lunyangole bw'avaayo ng'awenyera ffe tugamba nti kyokka kabanda nojja n'otugamba kyemwali mwogera kyekituufu so bwayadde ayogera nga akulaga nti ebimu bibeera byakusaaga kati bibeera byakusaaga ate ng'ebirala tulaba gwe kyoyita ekyokusaaga omusajja agenze mu basement ali muyiga Lunyankole avuddeyo ng'awenyera kati tukakasa tutya ti CDF bino ebintu bano bibagamba biba byakusaaga so nze mbadde ndowooza ti abantu abo obanga lino eggwanga olituliranga bw'oliraba abantu kye bakutwalamu kubanga ebyo ebyokusaagasaaga byammwe ebyo byakwonoona dde eno kituufu byamwonoona dda CDF eno mu bantu yagambye mbu naye muntu jjukira abeera anti muntu kituufu ne obeera muntu waliwo byotateekayo naddala ng'oli mukulembeze kubanga ffe buli kitusanga ku Twitter tukyemutusubira nti Twitter ya CDF byebivirako ne Dani muliko bayita abasibe gye tusubira nti Twitter ya CDF ekoma wano nedda egenda paka teri international eri international kati bwaki ogamba nti mwe bye muddira ebyokusaagasaaga mubiteeke ku Twitter y'omusajja kitegeeza mano bamala osaaga ng'onaateekayo kyawe olaba otya n'oteekayo kano akono kajja tambula okitegedde CDF mumuzzamu ebyo so kabanda nze ndaba ayogera ate mu kwogera agenda kwokya era ng'ebimu ebigenda omwokyesa byebyo kimuno mu Uganda mulimu abantu abasoma ennyo mulimu abataasoma naye nga bategeera nnyo kati ojja kulaba nga CDF atuuse n'okuteekayo ekintu ekya serious ate tugambe kabanda yatugamba aba asaaga bwe baba bazanyazannyamu awo mu ddiiro baba bali mu mmotoka batambula ne banyumyanyumyamu awo ne bagamba tutekeyo simanyi gundi oli ayitekeyo bantu bagambe obu yali mu kusaaga olaba omusajja we yamutadde kutegeera yalowooza mbu yazze ku intaneti kumudifendinga oba naye oli kulinnya olyonoona mu ngeri ffe kubanga tulina CDF gamazima amatuufu oba mubeera mu byakusaaga ebyo naye ffe tumanyi eno nti oli musajja mubi nnyo abantu obajjamu enjala abantu babakola ebikolobero bw'obanga obikola mu kusaaga kyekifaananyi ekiri eno mu bantu so nze nkusaba mu buntu mu buwombeefu abo abakuliraanye bakuwe ebintu nga mubeba mwogere ku bintu ebinaayamba bannansi mwogere ku bintu ebigenda naye ebyo byemusangamu ne bebbiira ne bateeka ku Twitter yo eno si birungi kale mubadde balabi balungi tunaddamu olunaku olwokusatu wiiki ejja katusabe everything kibeere bulungi muyite bulungi mu weekend alhamdulillah sibule abantu basibule nabudde agamba basibule tumaze wawulidde agamba ki nabudde agamba anoonya gundi
anoonya ono musajja Muzeeyi Magala. Yagambye Muzeeyi Magala mugezi bw'atya nnyo abakulembeze. Anti manyi Magala ngenda kuwa story. Tulali wala kusatu.